wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga erya China egenda kweyongerera ddala oluvannyuma lwa baloon yagenze maaso nekasukibwa mu bwengula eyo waggulu era baloon okokkananga Abamerika bagizudde nga balaba eriko ebiwandiiko by'Oluchina era ne bakwata ennyonyi ennwanyi ne bagenda maaso ne bakozesa Air Force F-22 ne bagenda maaso n'ogisuula wansi nga bagamba nti yabadde egenda maaso nakubaketta era okusinziira ku biwandiiko ebiva mu Pentagon oba kyoyinza okugamba ekitebe ekikulu eky'ebyokwerinda mu ggwanga erya America nga bagamba nti abasajja bano Abachina bagenze maaso n'okukola enteekateeka z'okubalawuna n'okugenda maaso nga batunuulira ebyokulwanyisa ebyenjawulo oba centers oba military centers ez'eggwanga erya America nabwe ekyo bati balina ngeri yonna yakola okujja kugenda maaso n'okukakkanya baloon eyo era ne bagikuba n'ekkakkana n'egwa wansi. Kakati ekigenda maaso mu ggwanga erya America gwe muyiggo ebipapajjo okubinoonya gye biri era abafunye ba divers ab'enjawulo abali mu kutambula okulaba nga bagenda maaso n'okufuna baloon eyo ebitundu birimu era n'okulaba ebipapajjo ebibongera byekenneenya n'okubitunuulira wonna gye bigudde. Ensonga eri nti abamu badde n'essuubi nti biyinza okubeera ebyobulabe era nga basuubira nti obaolyawo singa bagireka n'eyongera maaso n'etambula ng'ate eri mu kyoyinza okuyita oba ekitundu kyabwe bo bagamba nti obaolyawo yabadde eyinza okubeera ey'obulabe kubanga yabadde eri mu kitundu kyabwe. Era bo Abachina bagamba nti America wadde yakubye baloon yaffe ekigendwa kyaffe kyabadde genda maaso nakubalawuna twabadde tunulira embeera y'obudde naye empewo baloon ne gitwala astray kukakananga eri ku ttaka oba oyinza ogamba mu bwengula bw'eggwanga eri America naye tetwabadde nti tugendera kubaketta obaako waako bye batunoonyereza bingi ebigenda okuzuulibwa okakasa ki ekigenda okubeerawo naye ekimu ku kyesa obuzibu ye musajja mukulu Anthony Blinken ono US Secretary of State yagambye nti olugendo lwe lwabadde nalwo okugenda mu ggwanga erya China alusazizaamu tayinza genda mu ggwanga erya China ng'ebadde ekola obukwesi mu lwatu era n'enteekateeka eyo eya baloon yagambye mwe mugamba nti mubadde mugenda maaso nakutunuulira mbeera ya budde oba kutunuulira climate change naye ffe tugambye nedda mwabadde mulina kye mwononya ekyenjawulo nabwe kityo twasazeewo ne tugikuba era kukakkana nga yagudde wansi. Lwali lunaku lwa mukaaga ensi negenda ku bunkenke nga balaba eri mu bwengula eriko ebigambo bya Luchina nga beebuuza baloon eno ekola ki mu bwengula naye oluvannyuma lwa byonna Abamerika ne bagamba nti nedda tulina ogikakkanya tuteeke wansi awo nno tulyoke tulabe ebinaddirira ne bagikuba n'egwa wansi kati bali mu kunoonya ebipapajjo bagende mu maaso n'okugyetegereza balabe ate ensonga eneebanga eddako embeera bwetyo bweri mu ggwanga erya America. Bwe tuva mu ggwanga erya America ne kutwala mu ggwanga erya Turkey eggwanga erya Turkey kati biboobe